Kadama TV tulina Kadamu ono ayagala okubeera nga tunnyonnyola ku mbeera gy'ayise mu Buwarabu. Kadamu ono akola mu nnyumba omuli abaana, kati ayagala tuwako experience ye ku baana, enneeyisa ya mama n'ebintu ebirala. Halo Nyawuli, Kadama TV. Kadama TV okwano gyebaleko. Nange njagala okwongera ku nsonga y'abaana. Bannaffe nga boogera ku nsonga z'abaana. Ate Katonda yakola kye bayita Omuwarabu. Bannange mwami Kadama TV Omuwarabu azaala. Bannange Omuwarabu azaala. Katonda ono n'amala akuvaamu obulungi bw'ati n'akuteeka ku Muwarabu nga muzaaze bulungi. Boolaba abo bazaala nga nkulaga n'abaana bennyini tebalina n'amaka gali awo nti baga amaanyi ge babeezaamu baana abo. Nze kati wano mbalaba n'ogenda mu maka agagatona mu ggulu balina buluumu aka taata n'abaana nga ke kaluumu ke balina. Kati muno mwe baagala okweragira ennyo baddira ne baba n'amaddiro katugambe oba nga 2, kubanga kati bano abantu bano abeeno mulimu abamu nga basula mu apartments nga tebalina maka gano agajjudde nga balina apartments just, naye nga balina ebisenge 2 ebisulwamu, balina amaddiiro 2 ng'ojjasanga eddiiro erisooka abagenyi mwe bayinza otuukira, kati n'abaawo n'eddiiro eddala nga lyerigatta ekiyungu lyerigatta dining nga kuliko n'eddiiro. Naye mukwano Mukama n'akuvaamu n'osanga abaana nga mwebali. Teweebaka. Anti kati jjukira gwe bajja kukwata bakuteeke mu ddiiro. Bano abantu mukwano basula balya, basiiba balya. Mwami Kadama TV, abaana buli kye boogera nze sijja kulaba ne mpulimba mbanga yali akifunyeko experience awevama kinemba sikifunangako, naye nze okutambula obutambuzi n'entuuka obutuusa awantu n'endaba embeera yaawo emmala okuba nga ngize nga experience yaawo ngifunye ng'ate siwe nkola oba nga siwe nkola te nga siwe embeera, naye nga ntaddewo obukyazi. Nze omwana yakuba bukubi sama mu ddiiro, okuba sama omwana amagulu gasibira mu ttivi. Bannange mwami Kadama TV wandabira olutalo. Baakwata omuwala yali mu Indonesia nga twali ffe tukyadde bukyazi. Biseera bino mwami Kadama TV baasuna mu Indonesia amatu, basika mu Indonesia amaviiri ago. Bannange bakuba mu Indonesia ente mugongo omwo nga Joint yagambye omwana ati genda okuba essama, naye nga jjukira omwana akuba ssama, omwana yalinga myaka 8-7, okitegeera nga mulenzi n'akuba ssama, omwana yasibira muti, naye ng'omwana akuba ssama nga naffe alaba abawe tuli tutudde, kubanga bakama bange era twali tugenzeyo okubalabako. Kati abaana baabano engeri abaana baabano abantu gye batagambwako. Kadama TV omwana yeebuusa ne yeekabatula, omwana ne yeeteekera okukakana akubye essama, okukakana asibidde mu TV. Naye bannange baasunaasuna omubangali. Kati n'okumanya ekisunya omubangali mulwaki obwedda abaana tabakwata n'abateeka eri obwedda alaba abagenyi we bali, lwaki obwedda abaana tabakwata n'abasi. Naye nga mukwano ne gy'abasibira, mukwano nga balina ebisenge bisulwamu 2, eky'abaana n'ekya taata ne maama, n'ogateekako nagano amaddiiro ge baagala okutwala nti maddiiro naye nga ate nabyo bisiramu bireerere. Ne basunaasuna mwami Kadama TV omuwala. Bannange baasunaasuna omuwala, bannange ne bagunda omuwala agakunde, bannange ne ngamba kikino kye ndaba. Era nakomekkereza tudda ne bakama bange mu mmotoka ne bagamba nze siriddayo, agamaka siriddamu gakyalamu. Era nze sikulimba n'okukyala sitera kukyala, naye mwami Kadama TV abantu bano bazaala. Ne bazaala agakatonda mu ggulu nga tetugaanye. Abantu bo mentalite yaabwe balya nnyo.
balya nnyo bazaala nnyo kugatta n'emitima gyabwe emibi kati olaba omwana nga wayasi kati ng'oyo omuwala wagambye nti oba omwana n'agamba munne nze njala enuma bwenga omukozi nayagala okolera omwana ekyokulya wetegera omu namugamba tukirya kkiriza gaana ekyo ekintu kiba kiva ku maama abakyala ebiseera ebisinga eno abakyala be bakyasinza otuleetera ebizibu abakyala be bakyasinza okutuleetera eno obuzibu ate bonna fe ababakolamu ate ne tutayigamu ebikadama tivi fe tetuyiga naye ng'aba bamaama b'abaana bano be basinga otuleetera obuzibu wategera ate ekintu kye nazuula mukwano ku bantu bano tebamanyi gabirira baana munnange tebamanyi mwamikadama tivi wali obaddekaawo notunuulira omwana lwagamba kati fe abaddugavu omuntu wakunziba osobola okale oyangwa mangu omulaba nti akaana kano kakunziba naye mukwano abaana b'abantu bano mukwano baba bakunziba n'otunuulira akaana nga bakambudde n'okabala obubiriizi naye nga kali ku maama nga kali ku taata ng'olaba awaka ennyumba enyirira ennyumba ya mulembe namubimanyi kubanga naffe fennyini we tubeera e uganda waliwo siteegi y'omwana waatuukanga ngambe nga kale omwana oba nga eba stage sometimes nga omwana atuuka tayagala kulya bulungi appetite talina bwe bityo naye kati abaana b'abaana abantu tetujja kugamba nti ebiseera eba appetite kubanga abaana b'abantu bano ebiseera ebisinga liba naddagala lye bakulirako naye olabira omwana w'abantu bano ng'akunzibye zijja kulimba endabirira ebambi ate era maama aba muntu mulagajjavu abantu bano ekintu kye balina balagajjalira nnyo abaana baabwe kyekisooka ekyokubiri fe ate ne baagala fe abajja bakulamu tuwa abaana abo keya n'okusingawo kwegamba kye twandibadde tukola oba oyinza okutegeeramu eyo statement bo tebamanyi kulabirira abaana baabwe sijja kulaba nenkulimba mwami kadama tivinzi we nakakaza nti abantu bano tebamanyi labirira baana era bannange gamba nti ebintu bino tebyenkanankana tuyinza obalaba nti abantu bano balina ssente naye abantu bano ebintu bingi nnyo bebali arrogant balina arrogance y'amaanyi balina kwegamba obutategeera bungi ate nga ng'ojjasanga nga gwe ojjasanga nga newoba okulidde wamwe mu kyalo newoba okulidde mu tawuni tewobaamuko n'akagattagatta ekyo nogatta kino n'ofuna ansi entuufu naye mukwana muntu bano abantu be bantu b'osanga ng'alina abaana 5 naye mu baana abo 5 ng'abaana oluusi oba abasembayo 2 nga bulinga ku feesi omwana oyinza omulaba nti alabika bulungi naye nga n'oyambula olugoye ng'omwana n'embiriizi ozibala nga buno obwana bwe bulina obubuto ng'obubuto bwesazeeko olati n'emisuwa naye ate katonda ng'ayagala gwe oba omulabirira otya kati ate ekintu ekinyiiza nti omwana oyo newoba omuwa keya gwe nga gwe ate batendinga nnyo okwagala okuteekawo distance makati egwe n'omwana oyo naye ate kwegamba mwamekana bativi abankunyonnyola etya bannange bano abantu mukwano nze simanyi kati n'ogamba kati omwana amugamba talina kulya byenfumbi wa mwana waatandika okukaaba ate najja n'akuvuma oba okitegeera byebyo ebintu kati zazo challenges banene zetusanga mu bantu bano challenges naddala bambi abaana abo abalina abaana balina challenges z'amaanyi naddala abaana okuva ku myezi paka ku myaka 12 bannange ng'oli mu nnyumba y'abaana type we bati oba mu challenge y'amaanyi nnyo ebiseera ebisinga bangi abaana bafiiriddwa emirimu olw'abaana range ey'abo abaana ate nga n'ekintu ekirala zibu nnyo okujja mu bantu bano n'ogenda mu nnyumba nga temuli baana kizibu nnyo 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 nnyo
naye ogenda n'ogamba nkoze nze nina omwana namukunyumizaako wallahi omwana asitula omwana okuva obudde bwe bukedde n'ateeka omwana wansi mukazi wattu engolo n'eruma naye nga ajjukira ebintu bimulinze mu sinki ennyumba emutunudde engoye zimutunulidde buli kimu kimutunulidde kati waliwo odio wano gye watugamba n'ogamba bannange bakadaama bw'obanga omanyi nti ebeeza bintu sigala ku bintu oba omanyi nti ositudde mwana sigala ku mwana okitegera nagamba ffe bambi abannayuganda tulinamu emitima gino egy'ekisaana ddala nga bamaama ffe abaazaalako obaamu n'omutima n'olaba akaana agakatonda nga mama akali mbuliri yegalamiriza ali ku lusimu naye ng'akaana kazukusidde kali mu muddiro ketala akaana bambi kazungana kadde n'okadde eri n'ogamba waayo akaana kano kankawe ku mazzi oba n'okawa amazzi oba n'okawa bujuyisi bwonna obulwa ne kanywa naye nkulaga omukazi n'atasobola nakutunuulira ekisa ky'okoledde mwana we n'omutunuulira ngambye obwana n'obutunuulira nga bonna obwana bwakunziba abaana b'abantu bano bakunziba naddala bw'omutunira ku feesi abamwana ng'olaba mwana agulidde naye mwambula engoye bannayuka obulaba ng'obugumba obubala bulina emisuwa ku mbuto bonna kati ate nayagala omuwekkirya kwegamba osuka nga ye nekyalina okukola kwegamba muneebana abantu bano baŋŋamba eki naye munayenze nze katonda abanyamba kuba nze bannaakajjawo nti nze ndagirawo nti n'omwana talina kunkwatako kuba nze wano bajjanga naye nze omwana namulagirawo tebalina nakunkwatako tebankwatako era nze omwana wankwatako mwesamulako bwenti nga oba mama wondaba oba tondaba gwomanyi kasita siggwankozesa era nze omukyala wa wano amanyi saagalira ddala baana omwana newajja nankwatako bati nga musindika bwenti nga mwejjako kuba naye omwana ate naye wokwata ku mwana ngaomwana bamukuggyako bwolwogezawo okusekera omwana ngaomwana bakulaga nti bwoli mubi eri omwana oyo abakyala be basinga omuze ogwo nze nkugambye nze mamekatama tv nkubuulira olaba abaana gyegyo emisomo nze gye neesibako naye ŋŋamba bannayuganda bwe tuba tugamba nti tukyakola mu bantu bano nga kyansi ekyaliwo tetuddamu kukkiriza abantu bano bankola buno bukampuni bwa kisiru bano bankukusa abaana simanya anyway biyinza obutaggwawo naye nga kampuni eri genuine agakatonda muggulu ogenda n'ogyesimbamu n'egyesumaalikamu neweefuula ng'agenza okusabayo omulimu naye bannange n'osomesa abaana ekiba kikwatagana mu bantu bano kati awo bwe bakukusa bannange onoonya mwami Kadama TV engeri gy'oyinza okukolamu ekintu kuba waliwo abamu ffe nga ogamba bannange nze we mbankoze ekintu bwe kiti mansobola okutaasa akalist ku nnamba era nze neebaza nnyo okubanga eno Kadama TV weeri kuba mwami Kadama TV olaba ennamba y'abaana nnene ewuliriza voice notes zaffe sometimes ng'ozitaddeyo ne baziyigirako nze sijja kulaba nenkulimba nze nina obuvumu bwe nnina bwe neeyigira ku voice notes zo zino zotuteerangayo nenondangamu nenjika nsaba naye kati yakati omwaka ogujja wallahi mpeza emyaka 3 nga ndye ye3 naye ng'ogamba mmandya ngumiraku odiozi zino zoŋŋamba zino zotukasukirayo n'ogamba oyo ekintu bwe kitya kiyitamu nange kino nkisobola nawe ogenda okulaba ngaokikoze nga kikuliyisizaawo sobolimba nze nalina wano nga wenkugambanga kaunti muno omukyala wa wano mukyafu ekisooka ate ekisembayo nze ng'omukazi nanyiza eminyira mu ngalo nakulaga nti agenda kujaba akulaga gwetayagala okwatugambe oba kumvanga ezo oba nnyanya zisalasala naye omukazi nga wavudde n'eminyira gye wagenda okujja akwate ennyanya agisaleesale ayagala afumbe nti mulya nze nga mugambirawo sijja kulya Kadama TV nga mugambirawo nti sijja kulya kati balina bano omanyi bazunga bo bazunga balinganga embazi ezawunya bigere kati yalinga nfulumya wano nga nfulumya butazera kutu kufuluma Kadama TV nagana okulaba gye tufuluma ng'antwala nga nkolayo emirimu sifunayo sente
mwami Kadama omukazi namulimirako ne mugamba era nabiwulira waliwo omuwala bamuyitanga Mangadale naye yakolanga busikitsaawo nga busuulayo ku YouTube n'agamba omuwala bwe waddamu n'akufulumya mugambe nnyabo nze sajja kukola mu nnyumba zisukka 2 oba ontwala mu nnyumba ezisukka 2 njagala ssente era we namugamba nti nze sigenda nanvaako kati ng'alina omuze guno ogw'omukyalo oba agenda mu nsonga n'akolaki ebintu bye n'abisasanya mu kinaabiro mukwano namuyimirako ne mugamba nkooye oba tosobola kukwata bintu bino biteeka mu kasero mu kinaabiro sigenda ng'amanyi nsaaga kati nali naakamala okulongoosa weeti n'agendayo ng'amaze okulongoosa ekinaabiro kyabwe n'agenda mwami Kadama TV omanyi omukazi okukwata ekiboni n'akiggyayo n'akikasuka waati wansi mwami Kadama TV kyasiibawo nenkulaga paka enkeera bwe naddayo nenyonja nenkirondawo mu mutima mulungi nenkirondawo nenkiteeka mu kasero nembizingazinako nembifulumya ebweru nensirika nemulinda akiddemu mwami Kadama omukazi yaddamu okuteeka ebintu ebyo wansi teyaddamu ng'alina omuze yoza empale zange n'engalo namugamba munange omanyi empale zo ziinagenda mu mashiini ng'oba oyagala zooza n'engalo gwe zikwata ozooze neŋŋaana era nga bina mbiyigira kuno ku Kadama TV kwembiyigira okitegeera bano abantu mwami Kadama TV sijja kulaba nenkuluma bano abantu basobola okukola emirimu basobolera ddala okukola emirimu naye kasita balaba ku muntu nti kiyambi azze nti tufunye emaidi nga be batumidde omwana ng'olwo abagenyi tebajjanga kuva waka ng'okutambula tekujja kuva waka ng'olwo abagenyi tebajja kuva waka ng'abakyala tebajja kukowa neŋŋamba kale ng'olwo batunulirawo bati ate olwo bafunye ekiyambi nga gwebatunulirawo bati ng'obeesonyiwa ng'obaleka gwe kyokola kiteeka ekintu kimu omutwe nti wookera ku makya n'okolakola maliriza ddamu nkya okitegeera nga kati wano abaana bano bagenda ne bakyaza buli kaseera bakyaza naye nze mukyaze omwana kyakutte oba yiye mazzi nga ngalekawo n'omulala wabaze n'akwata ekitambaala n'akijja ku ntebe nga nkirekawo n'omulala bwatyo we bafuluma ennyumba ne bagenda ng'omukyala nga mugamba munnange omanyi nze ngenda kwebaka anti we bajja bagala bave wano 6-8 ze baba bafuluma omuba okufuluma bati nga nange ngenda nyingira akaliri kange nga n'ebika ebyo mba nina bikola ku magya